Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the President of Uganda, bwetwogerera kati mukulu His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atondedde maama Betty Nambooze Bakireke okudda mu kifo kya Mathias Mpuga Nsamba, era wetwogerera kati essaawa zino omukyala Betty Nambooze Bakireke ye mumyuka wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Central Region. Congratulations Tweyanzizza Nnyo His Excellency. Webale kubaawo kulwa bannayuganda era webale kukola kimu okulaba nga tutambuliza wamu eggwanga. Tusiimye nnyo Mukama waffe, tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Tusaba Mukama atukulembere, tusaba Mukama atutangaaze, tusaba Mukama atuwonye abalabe baffe ab'okungulu n'ab'omunda, abo bonna abajja gye tuli nga balina mission zaabwe, abo bonna abajja gye tuli nga balina ebigendererwa byabwe ebirala nnyo ebyawukana n'ebyaffe. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atufunidde omulwanyi omulala. Tweyanzizza nnyo His Excellency the President of Uganda. Thank you for choosing Honorable Betty Nambooze. Katusuubire nti taabenga abalala, katusuubire nti anaakola birala era anaakola buli kimu ekisoboka okulaba nga atereeza eggwanga. Tulina okukkiriza n'okusuubira nti pulezidenti waffe waali kulwa bannayuganda n'eggwanga lino buli kimu nga kitambulira ddala bulungi, buli kimu nga kigendera ddala bulungi. Tugenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga, era tusuubira nti kulwa bannayuganda n'eggwanga lyaffe tujja kusuubira nti Mukama ono atukulembeze era atutaazisa bulungi. Atulondeddeyo His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja tusobozesa tusobole okutuuka watuufu gye tulina okutuuka. We live by faith, tutambulira mu kukkiriza, tutambulira mu kwagalana, tutambulira mu kulembeze obw'amateeka, era tusuubira nti obukulembeze bwaffe bujja kuba bwa njawulo ebbanga lyonna. Abo bonna abalowooza nti tusobola, abo bonna abaliwo okutumalamu amaanyi, abo bonna abaliwo okutuzza emabega, twongera obbajjukiza nti kekano akaseera akatuufu Mukama ke yatuteekako okwetunulamu n'okwerowoozaako tutereeze eggwanga lino, era twongera obbasuubiza nti tewali kigenda kutuzza mabega singa tuba tukwatanidde wamu era nga tutambulira ddala wamu okutereeza eggwanga lyaffe. Lino eggwanga lyaffe ffenna, teririiko muntu yenna lyaffe nga bannayuganda, ate era tulina oddibugaabuga okulituusa gye twagala oddituusa, kubanga tutambulira mu kukkiriza, tutambulira mu bingi naye tewali kisinga nga kwataganiramu nakwekulaakulanyizaamu okulaba nga tutambuza eggwanga lyaffe n'okulituusa gye twagala oddituusa. Tulina okukkiriza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe nga tukulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, bingi bituukawo naye ate bingi bigenda kufuuka lufumo. Tweyanzizza nnyo yambuka waliwo in guest house natuuse mu kibizza ennyaniriza gye bannyanirizeemu, nange natidde netakudde neŋŋamba am I the one mumira wammwe, ne nakakasizza nti yenze, era nenkakasa ndi nabo mu kibizzi bagoberera social media. Njabalagako ku bintu ebimu ebibaddewo, tugende ku video yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Ntandise ntya taginga mukulu Mathias Mpuga abeere ku video, njamuntagingira abantu bano wammanga Abedi Wanika njagala abeere ku video, nyamuntagingire abaka wa parliament bonna njaba abeere ku video, ate tubeere nga tutandika video ey'olunaku olwaleero. Nga bwe nabagambye tibyo tebigenda kubeera mu kusaaga, byo tebigenda kubeera mu muzannyo. Gwe wekka ow'emmeme ntono gwoba ogyesonyiwa, ow'emmeme ntono gwoba okola kigo ogyesonyiwa. Abedi bamugobye. Ow'ekitiibwa Mathias Mpuga ali eyo musajja wattu bannange. President yabadde Masaka ng'amaanyi mangi, ebyo nabibagamba, n'atuuka eyo ng'abantu bamugamba ssebo weebale. Era kino President Kyagulanyi kye yakola kyongedde ekibiina kya NUP amaanyi mangi, kyongedde ekibiina kya National Platform amaanyi mangi okulaba nti enguzi ekola ki erwanyisibwa.
era nja kwebaza bannayuganda mwenna abayimiridde ku mazima abayimiridde ku nsonga eno naddala y'okulwanyisa obulyake. Kantandike vidiyo ey'olunaku olwaleero. Ntandise ntya? So ennaku ezo nayogera ku baagala okutuusa obulabe ku Alex Waiswa Mufumbiro, era abantu bano balina akantu ke babala ke bagendamu. Bagenze ne basasula abantu abakolera ku bimyeza naddala ebya leediyo, era ng'abamu bagamba ba National Unity Platform, ne batandika okutambuza message ku zi leediyo, ku TV, nga bwe bagamba mbu kaakati bwe kibanga kadaaga, uliriza message era ngenda bawa abantu abe basasudde, mbu bwe kibanga kadaaga Waiswa yamuwanye, lwaki ate wano mu Buganda owaffe tumukuba, nga bwe bali mu kwogera. Era bano ssente ez'abaweereddwa bakuba buli leediyo ne babawa n'obudde bungi. Omu ku bo ye Mukulu Makolo Kavuma, era bano ekigendwa kyabwe Mukulu Makolo Kavuma babawadde ettooke ne babawa, era Mukulu Makolo Kavuma ne ttiimu yo njagala mutule ku y'olwaleero, kubanga bino bye tulimu ffe mu Makolo tuli mu bya ddala Mukulu Makolo Kavuma. Tetwajja mu bintu bya kusika ttooke n'olijja ewa Mpuga ate ojja oyogerera ebirala. Era Mukulu Makolo Kavuma vidiyo ey'olwaleero naawe njagala ogiwulire bulungi nti ekwatako. Abakulu bano bali ku leediyo ez'enjawulo bagenda banafuya bwe boogera ebyabwe, bwe boogera mu Bobi Wine president waffe Waiswa, akatambi Waiswa ke yayogera mwakawulira. Abakulu bano leediyo ez'enjawulo bwe bagamba nedda wano mu Buganda, nemujjukire Waiswa Mufumbiro si kyekibiina kya National Unity Platform, wabula amyuka mwogezi. Ekibiina nga NUP kiina ideology yakyo. Waiswa asooka okwogera ekintu tekimenyawo ideology ey'ekibiina. Kati bano bamakolo Kavuma n'akabondo kaabwe akatiimu Mpuga, smart team sikayetooka olye, tetugenda bikkiriza Makolo. Tetugenda bikkiriza Makolo. Bino ebintu Buganda nga abaana bafiiriddemu. Makolo Kavuma bino ebintu abaana bafiiriddemu, abantu bali mu makomera. Kati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti nedda yuno uliriza Makolo Kavuma bye batandise. Uliriza amba playingire owulire era mbabuulira akabondo kye kabalawulira. Honorable Aitwara Kadasa, Waiswa bwe ya protective, ye yaggisaawo egirimiti, era n'ayimirira mu kamera agamba nti mwami Museveni tobakusiba kubanze tewandibaddewo mu buyinza egirimiti. Uliriza bannange akantu nno bwe kakyankalana ndako katini kirifuka nga ve simwene ekyankalana mulinde ku katini naye kyuma ndi mukitereeza sobola kukuta kyuma kankitereeze wano mwe bisigadde mu bindekere. Igwe kyolina okukola okusigala ku mukutu. Kyuma kino tekinatereera bulungi, kakitereere mbere nga ntambuza vidiyo. Abantu Idi Mubaraka, Idi Mubaraka. Bano abasajja omanyi kati Mpuga ekintu ali mu kwewozaako, ekintu kyamulidde. Eye Masaka yonna kati banoonya ekibazza mu bantu tekirabika. Kati Abedi yuno bamugobye ngenda kabalaga. Abantu tebasaaga, bananga abantu bakambwe. Omugalatiya bamuyisizza manju. Bamuyisizza manju. Never joke with the people power. Omugalatiya n'alajana nga Bashiri Kazibwe bwe yagamba people power n'ajeddira mu our power. Bashiri yagamba people power, our power n'ajeddira ne bagaana n'agamba ya Allah. Beba n'abantu baffe muganda wange baagaana ojiddamu. Era ne Abedi kye baguddeko. Abedi n'akabondo ke nga bagamba tugenda ku mukolo.
kati ku mukolo nga batuuka bulungi nga bantu batudde bulungi abantu bangi omukolo gwagize baga eno gye tusinga obuwagizi nina okuziika omutaka afudde maama nnyabo nkugambye nti eno gye tusinga obuwagizi batuuse wali ng'abaana bazeesaza enkofiira ye abaana bakukyalo abo bamobiliza bange abedi nga bamuwa akazindaalo muganda wange kodineta we yeyasoose kodineta najja n'alyengezera bano bawagizi baffe bano bawagizi baffe munanga abawagizi nga batuula nga batandika ssebo omubaka waffe w'ekitundu munange ng'omukolo bannaddiini kwe bali omubaka waffe tukwagala nnyo omubaka waffe onyiridde omubaka waffe okoze otya maama kankulageko ogenda kutya bano tebaseka bano beba anirule bali bulijjo bwe mbagambako abatasaaga nagamba gwe munnayuganda ali nti Kyagulanyi Robert Ssentamu mukama yamuwa omukisa nenkugamba Bobi Wine buli amwerijjako agenda kugenda nafuwe tosobola kulwana na maanyi g'abantu tosobola kulwana na kusalawo kwa Katonda kati gwali eyo akiwakanya ng'olooza byakusaaga ogenda kutya ensi ekyo nze kibagamba kati abendi wanika n'akabondoke essaawa zino bavudde ku mukulwana Museveni baleeta buli kimu naye ffe ekigendwa kyaffe kyakuggyako Museveni kyakuggyako bufuzi bwa bumbula ne bana bo ensolima zino baali baziteekawo zibuzeebuze bannayuganda nebaza bannamasaka kye mwakoze okulabisa omusajja oyo bannamasaka batandise okukakasa nabagamba ekintu kya Mpuga kino kiraba abamu tebagenda kitegeererawo ne with the due process baja Bobi weebale obudde bwe bunaatambula era waliwo kati mikwano gyange basaaseredooti bakuba ne bangamba katongole nno kye watugamba naffe tutandise okukiraba akasajja kaali nsolima kati nkugamba gwe tupapa ebintu ebirimu amaanyi ga Katonda omuntu aliko amaanyi ga Katonda akola ekintu ekyo maaso abantu bakifuna mpola ne baga mwagenza okulaba omukulu ng'abasirikale bamuli mabega ng'omusirikale emmundu agiri ati mugenda okulaba omukulu yakutte briefcase ya Anita Amongi eya ssente mwena oyo never joke kubanga ye Museveni buli lwakuwa ssente alina okulabisa alina okulaga n'Anita Amongi alina okulaga mukama we Yoweri Museveni nti omusajja tumuyina nti omusajja tukola ki tumuyina kati kyembagamba temubeeramu nakutya kwonna ku Kyagulanyi temubeeramu kuba amaanyi ga Katonda weegali ekyo mukireke kigenda kwekola kyokka era abo abanyampinyampi leave them bajja kweyabya byokka kangende ku vidiyo entuufu eyatandise nkyatereza wano byuma mbere nga tweyongererayo ddala naye nga Idi Mubaraka to my Muslim brothers and sisters Idi ilifitiri temwampise baba temwampise naye Mungu anabatera mubaraka Chuma kino nakyo kintawanya nnyo ennaku zino kyuma kino bo kyakigira ate nga kireeta obuntu naye nga tambuza vidiyo abe Masaka mwebale kwaniriza president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waffe naye nga nnyongera obajjukiza abantu be UK ennaku z'omwezi 2 president Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera awo UK ng'abawa omubimba ate ne revolutionary music tubasaba mujumbire waliwo abaagala oleeta ensasagge waliwo abeefula abo besonyiwe twabatereezezza dda bajja amasannyalaze nago gajja banyiga olunaku olwo tubasaba abantu be UK n'ebitundu ebyetooloddewo abantu ba Ireland mwenna mubeere nga mwaniriza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era mbagamba nti mwenna
mubeerenga omulimu ogwo mugwetabiramu ddala bulungi nnyo. Ekyo kye kisinga obukulu. Kyagezaako okutereeza bintu bino bannaye munsonyiwe vidiyo y'olwaleero kyagezaako kubatereereza byuma. Simu endaga eri fuulu tesobola playing at sap. Kyendi mu kukola mbawe vidiyo ez'olunaku luno olw'olwaleero mulyoke muwulire. Simu eno tujja gitereeza mpola wano kubalaga omugalatiya nga bamuyise emanju. Omugalatiya kata akyayogera ga atandisa giya tebandeke owulira gakubugumye mukulu Mpuga mwatandisa giya nenga abasajja bagenze Mpuga agenze misindo manyi kyeyakola misinde afunye abaguze emijozi bamuga gwosinga daddi oyina amaanyi daddi okikuba agenda otuuka wali maama nga birala ate mbagamba wetulaga tewagenda beera wangu wetulaga wagenda kubeera wazibu. Gwe w'omutima omunafu nkugamba ekigambo kino wetulaga wagenda beera wazibu kubanga abantu kati amasannyalaze bagalengera. Mbaga bino betuliko bya ggwanga president agenda kukuttira muntu ku liiso omulyaka abeera mulyake era abamu batandise okukiraba batandise okukifiiringa. Fere tugenda kuzikiza oyo Kyagulanyi Robert Center Bobi Wine tugenda kumufiirako. Mweche mulina okukola muweereza ssaala kumugamba ssebo weeyongere maaso ssebo kyokoze kyekyo kubanga kati bano abasajja bala babadde bazimba akabondo kaabwe babadde nga bo balowooza buli kimu bebbo nga balowooza be bagenda okusalirawo ensi yonna. Ne muganda wange byakyuse. Bannayuganda bategeera abavubuka mwebale abantu ba diaspora mwebale. Kati abedi abantu okutandika omugoba ku mikolo ekyo kye kisinga obukulu ate nga temukoma na kumugoba ku mikolo. Abasajja ngera babulya n'embeera endala ngera babulira embeera bano bino si byakusaaga. Bano abasajja balidde ssente bano abasajja babi bano abasajja mubegendereze. Nze nkibagamba mu miransanafu nze nkibagamba naye nga bangi temwagala kukiwulira. Kyatereza kyuma wano mbawe gundi zino simu eno yabawa message gundi videos zino naki naye nga kyetubagamba olaba olutalo weeruli naye olwo olutalo bali be balweteereddewo. Gwe kyolina okukola kusigala ku mazima. Gwe kyolina okukola kuwagira president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ako kabondo. Kati bangi balyeyo amagundi gababugumye bagamba kyekiddako. Omusajja bwe bagenda mawulire kate biki kati owa NBS bwali awo president ali ku gundi ali awo ku parliament sebo kakati olutalo biki n'abagamba ensonga ezandeseza ggwanga nga banoonya olugambo n'abagamba ensonga ezandeseza ggwanga. Kati nabano ba Juliet Kakande bonna bagira omusajja ali ku parliament ne bagaleka sinagagwa ndi wa kisajja kimu. Omusajja gwe twesibako ba Joyce bagandi baga omusajja gwe twesibako ali mu bisanja bisatu. Omusajja yali adda ssente. Kati ffe tukole tutya? Kyembagamba luno olutalo lugenda kubeera luzibu. Luno olutalo lugenda kubeera luzibu era ow'emmeme ntono gamba luno olina oddwesonyiwa. Luno olina oddwesonyiwa. Twagala okulaba nti eggwanga lyaffe likola ki likyuka ate nga ekyo kye kisinga obukulu. Ekyo kye kisinga obukulu. Banzije mu settings linda ku katini nkyatereza kyuma mbawe vidiyo yange. Ndako ebava mu screen
Batidde dda muganda wange ndako katini Waiterezaamu wano kukyuma katini ate mbalage ebyo bigenda mu maaso kubanga Sala Kamulali nkutumiddeko namwe mwenna abaliko mbatumiddeko mikwano gyange ne mbagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi elfitri naye munsabire bireme kukwononeka male kutereezaamu katini wano toma tukikube bino si byakusaaga si muzannyo tambuza video Abedi wanika bamugobye ku mukolo kati ngenza video esimu kama nyambye egenda eterera kati njalo balaga tubeere nga tugenda mu maaso video entuufu etandike n'omukulu Mathias Mpuga n'akabondo ke ndaba bamaze okutuuka kakati tubeere nga tutandika video eyo entuufu ey'olunaku luno olwaleero. Ntandise ntya kakati bannayuganda nzize mbagamba never joke with masanyalaze ga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nyansooke mbalageko wano ebintu mubirabire ddala abamu temunnabiraba abamu mbalaba bagamba mumira omusajja bamugobye omusajja bamugobye ndiye bamugobye naye kansooke nakano akamakolo kavuma ne tiimu yammwe baba wadde akasente okulaba nti mu defendinga Mpuga. Uliriza njamusooke mukawulirize bulungi akaba amakolo kavuma era bakireetera ku byawaiswa byayogedde ba defending project yaabwe ya Mpuga. Honorable Aitwara Kadasa waiswa bwe ya protective yeyajisaawo ejirimiti era n'ayimirira mu kamera agamba nti mwami Museveni toba kusiba kubanze tewandibaddewo mu buyinza ejirimiti yali tekola ki kati omuntu nga feba makolo bawaiso tugamba nti Kadaaga mubi yakozikolwanga ekyo ekinene ng'ate bwe n'ovaayo n'ogamba nti maama busoga tuli wamu naawe yagambye waiswa mu bigambo bye yagambye ononi afe twagala muntu akoti era nze waiswa mufumbira simuyinaako kyeyayogedde lwaki nti yabadde aprotectinga omukulembeze yava naye abantu mu Uganda wafaayo n'agamba nti banaye omuvuga sipiidi lwaki mumuweebuula obukulembeze bwe tulimba ebbanga ekikolwa kye balowooza nga n'olusi tekiriiko nti Mpuga yakikola kyekisinga omuntu eyajjawo ekiti okufa bwe yapuleyizinze kituwa ekyokuyiga abazzukulu bannaa omukulembeze owammwe abajje newasobya tukomye okuttira abakulembeze nkutegeera kati ye waiswa bwe yakikoze ye teyaguliddwa naye makolo akasanti Mpuga bateguleme mujungulula azimbiriddwa ebbanga minisita mukulembeze wa ntobo mukulembeze w'amaanyi lwaki tumulizaayo nga tulina bwe tusobola okwata ensonga mu ngeri bajja kiki makolo olukyogera oyo yaguliddwa era naye waiswa bwe yabadde ayogera mu bigambo bye yagambye I speak my mind wakawulidde n'agamba ekirala ng'afundikira ng'amaze okwogera amuwaiswa mu kwogera National Unity Deputy Spokesperson for National Unity Platform kati nange bino ebigambo byenjogera nti okuprotectinga Mpuga muprotectinga kakati mukulu makolo kavuma n'akabondo kaabwe njagala ekintu kino tukitunuulire ng'abasajja bakulu omanyi nze mirasanafu mbabuulira ebintu nze seekubirira waiswa Alex Mufumbiro
ku mukolo ogwo engeri gye yayogeddemu njatunuulire embeera bbiri. Esookera ddala Waiswa bwemba kubanga yesi abasoga bangi ne bijirwa bonna bali bawagira kadaaga waabwe era ogenda obawulira nga bamuwaana. Omuzannyo Waiswa lwaki yakoze bw'atyo? Waiswa yatunuulidde ebintu bibiri. Ekisooka chess nti obudde obwo omuntu ku mukolo nga bwe gwabadde Kantuntu musajja awagira ne NRM. Kantuntu ekyokubeera nga awagira NRM kwabaddeko n'aba NRM abalala bangi. Tweyanzizza Nyo, His Excellency the President of Uganda, thank you for choosing Honorable Nambooze as our leader in Buganda, as your deputy president in Buganda region. Era tusuubira nti okoze okusalawo okutuufu okugenda okugatta Bannayuganda era Bannayuganda kwe bagenda okufunira amaanyi. Tumanyi bulungi nti tutambulira ddala era tujja kuba banjawulo tulabe nga tutereeza eggwanga. Tusuubira nti buli kimu kijja tutambulira ddala bulungi nnyo era tulina okukkiriza nti pulezidenti waffe omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Bobi nga waali kuba Bannayuganda buli kimu kigenda kubeera fantastic.